okyalaba okwanjula n'embaga. Abange sooke twogere engalo tukakase kino yennyini. Abasiimye omulenzi twongeremu engalo nga ziri mu vayibu. Naye abantu mwana mulenzi abantu nga bakwagadde lwaki teweesimbawo? Abantu musanvu. Kati eri bagenzeyo basatu kigeza tubizaayo bataano. Ogezaako gaziwayo. Kale tugenda kola bwetyo essuubi. Omwana mulenzi bataata bamulabye era ne basiima bo bagenze mu kasolya kubanga omwana gwokkiriza tasobola mumuzaalira mu kidaala abajja kudaala kati bagenda mu kasolya okumubuuza kajjojejeje w'ebibuuzo nti awo olwatuuka mukulu bwe guba gutyo naffe katutegeko obulira ebyensonga mu kidaala naye ebyensonga ezisingako awo biba bibyo twagala tuwulire gwani amanyago taatawo nekyeweddira ne maamawo nga biva mu kamwako gwe wennyini kabwejumbira bw'omaliriza otubuulire ensonga gy'okimye wano mu kasolya kaffe bw'onooba omaliriza kubuulira ebiddako bino byonna kugezaako kutengula ku budde. Amanyi yagambye nze Ajikamya Mustafa Alhaji oli haji hijja ogikola mwaka ki? agikola 2019. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ogande cheyune Mustafa Alhaji. Allahu akbar. Kati ate haji ngomwetoloza amma tubulire manya ga tata nezirayo 220. 220 nezirayo era ngokola hijja zinaba sente tasobola mwaka gifuula owino ne sawuliya nolowooza ndisisene noddayo ddi 220 waddayo noddayo era noddayo agenda kuddayo addeyo ne muwala waffe kale amanya ga taatawo zaalibwa omwami Salongo Ngobya ziragalijja olaba olulyo lulimu abalongo lulimu haji lulimu abalongo Indiisi weddira nnyonyi Ndiisi kimala yogera ku maamawo nekyeddira maama wange mumejja njagala nyo nenkola emikolo omwana ze maamawe kati osaba ki oba olina omutwalo gwogereko osabe taata nsaba kuzaalibwa mumaka gano kulwa muwala wa Aisha olina omutwalo natambulina weeguli oba tegujja namiryango weeguli taata fuuka ewa taata namukulaze edda omusajja mwagadde omusiraamu talimba nabbi bamubuuza omusiraamu abba nti ye musiraamu abola ye omusiraamu aliba la musiraamu talimba kali kkiriza enkofiira ziri bbiri naye londawo eri wakati yesu omutwalo wamuwalawo kusaba ekkirize naate omwana ayogera taata tolwawo okukwata ayinza okuzaayo taata laga kaadi eruwa kaadi yeba mumotoka enamba bipapula jayo kaadi tulabe yagala tulage bulungi nga tuli live ku Delta kaadi kaadi yiyo wadde kaadi eno agenda kikyusa omuyingi namba taata oba tolina tiimu kati obudde bwonna kizibu ogivuga oba alina sooka wa muyindi asobola ogivuga etambula amafuta tatalina ku mafuta galabika Allahu akbar kati taata bonera akalaga nti abaana tulinamu n'abalongo ate n'abo bajja bazaala kati mukwasa omulenzi oyo kati gwe weetoolere mwezizo taata weetoolere mwezizo
mulenzi alidde tonnamulagira naye era kyakuwanga kati naawe ejja ojuulira weekaluba oba tolina mannyo totawange kati aha ekibbo kitambula empolampola tosusa bino si binyeewo kati leeta n'olwendo senga kwasaayo olwendo era nga kamu kakatona awo ekibbo kireete kitambula taata naawe kwata egiraasi emu olenzi ye yenywesezza alina kati musome bisimuli omwana. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. Each night while I'm sleeping, oh so lonely, I'll share your love and dreams that once were true. I've waited so long for you to write me, but just a memory's all that's left of you. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. Each night while I'm sleeping, oh so lonely, I'll share your love and dreams that once were true. I've waited so long for you to write me, but just a memory's all that's left of you. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. Selecta Snigo Skills. Mwanyinanze omwana mulenzi okusinziira ku budde sooka omukakkanye, bw'omaliza omukkakkanya kubulira ekiddako. Yenna ali ewali Aisha muteeketeeke kuba tetujja kusaza wadde akataayi n'akamu. Mwanyinanze bakwongere engalo. Ab'endiga mwanyinanze tumwongere engalo. Wabula emmoloka zino nazo zitufuukidde akayinja mu ngatto. UBR buli nabadde mbasoma mpola. UBR 914K
neyo mutubude ekika kyaza bamukyala bamu tebamanyi mukulu kati ate nemmotoka bwebampya oluusi oba tonna bagitegeera namba yayo bwetutyo mukwano bwe tugamba nti esawa yaffe esooka bwetyo bwewedde naye ngamba nti nsinzira ku interior center e Nateete eno entebe bagiyita L-shaped eddiiro lyo lifunda funa entebe egyo emu egatewo wonna ate eriko ne woteera boto erina colors bbiri gw'osooka okubeera ng'oyagala kala eno ate waliwo ne colors endala ayagala red ne grey ayagala black ne grey zonna kala weziri wano eno ku interior center e Nateete ewaka decorating awo bannange waka agezesa okuddayo ninola ebintu byebimu mwaka ku mwaka banaategeera batya nti nookulaakulanye n'otya n'okuleeta abagenyi okujja okulaba nga balaba nti akafaliso k'oku ntebe konna kaseemu lwaki okola wewe ebintu bwe biti okuva ku interior center e Nateete Sharita School of It tugenda kutikkira abayizi nga 15 December ku Nansana Business Center n'olwekyo tubayita abayizi baffe n'abasomerako ewaffe mubeereewo nnyo nga muli steady. Nansana Business Center we wali Njovu Estate Developers gy'osobola ogula ettaka ku kibanja mpola ate era n'Enjovu Junior School e Nansana Mbala. Kati tugenda Mulango bwe tukomawo tugenda kulaba omugole waffe nga bwe yayongedde okubyekola. Aisha gwaliko okyalaba okwanjula n'embaga